twawubisibwa bannabyabufuzi bannakigwanyizi nsinziira wano n'ensaba omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni aveeyo atuyambe. Kyagulanyi yatubuzaabuza. Bw'atyo omu ku bawagizi ba NUP abaakwatibwa ku byekoosa kusangibwa n'ebyambalo by'amagye ng'ayogera kati bwe yawusibwa pulezidenti w'ekibiina kye NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kkooti y'amagye amakinde oluvannyuma lw'okukkiriza emisango egy'ibavunanibwa. Mukaabirira minisita w'abaana n'abavubuka muveeyo mu butaasa omusajja atukolamu ssente. N'abalala 15 bakkiriza mu maaso ga kkooti y'amagye etuula Makinde bwe bazza emisango gy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa nga kw'ogasse n'okugezaako okulya mu nsi olukwe. Ekikolwa kino abamu ku bannakibiina bakirabanga eky'okwegaana ekibiina ko n'okukkiriza emisango bo gye bakakasa nti mijweteke beewenye kkomera. Kati olwaleero ng'ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti kiva ku mbeera abantu bano gye bayisibwamu ebaleetedde okutendewalirwa. Oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bbawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obakkiriza emisango gye batazza. Ono agamba nti ye ng'omukulembeze waabwe kino tekimuleetera kubasalira musango newankubadde okubanyiigira. Olivia Lutaya ne banne tetubasalira musango. Balwanirizi ba ddembe era mu maaso gaffe bali balwanirizi ba ddembe olubeerera. Asabye ne bannakibiina abalala abantu bano obutabalaba bubi olw'ekikolwa kino nti bwe baliteebwa babanirize nga bannakibiina. Mubasaasire bwe bajja gye muli mubanirize n'omukwano mubanirize n'ekisa era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Ku kyamaloboozi g'okwebuuza Akulira kye bakola okutaasa abantu, ssaabawandiisi w'ekibiina kye NUP David Lewis Lubongoya atangazizza nti buli omu yakola omulimu nga kisigalidde gavumenti okulaga obwenkanya. Mirundi emeka gye twakaapulayingira beyiri n'ogenda okwapulayinga beyiri olunaku omulundi ogwasooka kkooti y'amagye yagamba nti bano abantu abazadde baabwe tebasobola kubeeyimirira. Ogwaddako ne tukwata abazadde b'abantu ne tugattako abakulembeze ba NUP n'abalala. Kkooti y'amagye nevaayo negamba okusinziira ku ffe bano abantu tebaayina gye babeera. Mu ngeri y'emu bano batubulidde nga bategese olukuŋŋaana lw'abavubuka mu ggwanga lyonna ku mulundi guno olunaabeera ejjinja era nga bamaliriza dde okutuukiriza buli kyetaagisa omuli n'okutegeeza poliisi. Nga 25 Okitoba wiiki eno ku Lwokutaano luno tugenda kubeera Kakindu Stadium ejjinja era nga omulamu omukulu abavubuka nga ffe okwezimba okulaba nga tubeera ba mugaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Bino we bijjudde nga poliisi yateeka ekkoligo ku kibiina kino obutaddamu kuba lukuŋŋaana lwonna newankubadde okuyisa ebivvulu nga balanga abakulembeze b'ekibiina kino okuva ku biragiro ebiweebwa poliisi ekiviirako obubenje n'okutaataaganya abalala. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, ku Spark TV.